Byensimbi Minisita Haluna Kasolo asinkanye bassentebe ba RDC ne bammeeya wamu n'abakulira abakozi ba gavumenti okuva mu zi disitulikiti okuli Buyikwe, Buvuma, Nakaseke, Masaka wamu ne Wakiso okukubaganya ebirowoozo ku ngeri enteekateeka y'emyooga gy'eyimiriddemu. Ensinkano eno ebumbujjidde mu kibuga Mukono era ng'ono ategeezezza nti abantu beettanidde nnyo okutereka okuva enkola y'emyooga lwe yatandika ng'ensimbi esoba mu buwumbi 4 abantu ze baakatereka. Twagala tugende nga tubayigiriza okutereka mpola. Kikaawa ng'okiyingiramu naye bw'omala bwekimala okukunnyikiramu kiwoomerera nnyo abantu. Twagala babe nga batandika okuteeka ku ssente zaabwe basobole okuwewola ku ssente batandikewo bizinesi. Buli muntu abe nga alina bizinesi. Bw'oba olina bizinesi kitegeeza nti olina contribution gy'okola ku nkulaakulana y'eggwanga. Kasolo agambye nti wadde nga waliwo obutatambula bulungi obwalabikira mu nteekateeka eno ng'ababaka ba paalamenti bwe baazuula nga kino tekiremesezza nteekateeka eno kugenda mu maaso. Abo ababadde abalaze nti batambudde bye nabagamba tubongeremu ssente, abanafuyeemu twongere okubasomesa okwongera okubateekateeka n'abo bwe beemulugunyaako nti baazitambuza bulungi nabo tunyumyeko nabo batubuulire lwaki baazitambuza bulungi era basobola batya okuzizza zigasaabo ate abazeetaaga. Abamu betwogeddeko nabo beetabye mu musomo guno bagamba nti mulimu ebintu gavumenti berina okutereeza mu pulogulaamu zaayo zereeta mu bantu okusobola okukulaakulanya abantu kubanga ezimu zibeeramu ebirumira bingi. Ffe abakozi ba gavumenti ne gavumenti yennyini tuteekwa okuleeta amateeka makakali aganaasobola okulaba nti enkulaakulana eno gitwogerako etambula ku sipiidi yayo. Wanaabamu basemugayaavu okulaba nti nabo bakangabulwa obutaddamu okwonoona ssente za gavumenti oba kukolagaddira engali oba kuleetamu obulyato. So twaga minisita ateekewo poliisi ekola erondoola nti omuntu atwala ssente azze n'abalala bazifune. Ate tuteekawo n'emisomo bwajagira mu budde bwa kampeyini asanga bali balooza nti kirabo kyabwa pulezidenti.